Mwami nsereko Sebuliba n'abatuuze ba kuno mwenna nammwe basereepu bannaffe tusabise nnyo Balaba ate mwebale nnyo okujja kwagala mwana wange ono Mesech Semakula. Amina. Mutuwadde nno mukwano mungi kubanga senga mbale temumwetaaga mwali tukubye emigalo nga tuliyingira awo enfuufu yali fuumuusaawo emiga gyali tukubiddwa twali ginyumiza ne ku bazzukulu baffe nti twakubwa naye olw'okuba nti Mesech Semakula mumwagala ate ne maama we mumubuzeebuza ebbanga ddene kyekirungi nnyo naye n'enfaaye wegamba yatiisizza nnyo abantu ekyo famire yatidde nnyo naye okufa bwe kutyo bwe kuli buli omu alina engeri gy'agendamu toyinza kuwalira n'ebigambo ebyo mwebale nnyo mwebalire ddala okujja oyo ye Kato Lubwama Honorable yaddamu okwesimbawo tebamuwa bamugamba nti aa totukoledde tekulabye makulu byobakoledde ssebo wedde buli ajja Semakula Saala tumumanyi naye ate osinza otuleeta buli omu ono singa ali mu nnyumba ye ali mu buliri bwe naye Nalubega bwe yakuzaala n'ojja mu nsi wewale butabeera na malala. Semakula oli musajja mulungi tolina malala tetwandize wala tetwandize naye bwe otuleese kuba baganda bo ssebo twagala kukwebaza ng'oli mulamu nti embeera egy'olimu ey'okuba nti oli muntu w'abantu basebo ne bannyabo Semakula teri muyimbi afuna kintu kyonna n'atabeerayo. Semakula abeerawo si ekyo kyokka ne mu nsawo akwata n'atoola. Ssebo weebale nnyo weebaliye ddala. Halima jangu tusobola kabo Semakula wuno eri abakungubazi bano. Maama basebo ne bannyabo amanya agange bambita Mugwanya Michael aganoonya ssente DJ Michael oba King Michael. Papa kitalo nnyo ssebo kitalo nnyo ddala mwebale nnyo okujja okubeererawo papa ono atubeereddewo nnyo mu bintu bingi. Papa webale butatukoowa papa kuba newemba nga nkulaba emisana ku makya nenkubuulira kino ate nkuddira ku mwenda ate era nenkubuulira ekirala. Webale nnyo tubeererawo papa tumugumye nnyo. Sirina bigambo bingi byensobola kwogera ebyo byensobodde okwogera naye nga papa tuli naawe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. King Michael Kampala yatukumakuma omu bw'ati mami n'andojja. Mukama yeebazibwa Mukama mulungi ekiseera kyonna. Bannange olunaku lwa kwebaza Katonda olw'obulamu bwa jjajja wange, nze muyita jjajja wange kubanga Mesech abeera maama wange. Ab'Olugave mwenna mbawanye ekitiibwa. Kitalo nnyo naye kati twebaza olwa jjajja okuwummula emirembe. Naye bagamba kyosiga kyokola ki? Temulowooza nti ffe bannabitone nti buli muntu yenna bw'afuna obuzibu abantu bajja bwe bati.
naye ekyo obeera wakikolerera kojja wange akikoleredde yensonga lwaki tuli wano. Ab'oku kyalo bambi mwenna mwebale nnyo ababaddewo ku lwa jjajja waffe, ku lwa maama waffe, ku lwa mukadde waffe. Mukama abampeere nnyo omukisa. Tweyanzizza omubwati nandujja mami weebale nnyo ebigambo ebyo. Pudemon Doctor awali Semakula tewandibaddewo mwate mbamanyi nnyo kale ojjangu tusobaka tugumye Semakula kyeyasinga okwetaaga kumugumya. Okay. Balamusizaako mwenna amanya gange nze Karonanto nga bwe bagambye siina nnyo bingi bengenda kwogera kuba ebisinga bakulu bange bwenijja okigamba babyogedde. Mwebale nnyo okubeererawo papa. Nze muyita papa kuba ndi mwana. Ekyamazima mpulidde mu mikono gye kitalo nnyo ekya maama. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Edi yawe jangu wano. Edi yawe jangu tusobola